nakute sente n'enzimba enju oyinza ozimba ennyumba n'otagyebakamu naye olina okusanyukira abalala abagyebaseemu ntuusa ekiseera n'empulira fiiru nga bayimba ku kituuti nga bayimba ekitambiro kyabwe nga bayimba ennyimba ez'enjawulo n'empulira nga zirimu okukka kw'omwoyo nga omuntu n'empulira ekisa n'empulira essanyu n'empulira omanye ennaku essanyu ne ligira mu nnaku ennyingi so ndi happy kubanga ekintu kye twayimiriramu nfuna bulungi nti bwe baali bakutwala mu kkomera ndabyeko abantu babiri abaaliwo ng'empagi Sabazonto ne Zonto ng'abaana bali tebaaliwo naye Katonda aba yakiteekateeka bw'atyo nti mwe mulibeerawo ne mulwana naye bano balijja ne bafuna amakungula gaakyo naye amakungula ago naffe tuligafunako mu kiseera ekituufu so ni musanyufu nnyo nabadde neza leero ne mugamba nti omwami gwe bayita Julius Serwanja ne mwezi esimu yange muyita master cause nekyandese mu kivulu kino sikusunga nakulaba abantu bameka abali mu kitambiro oba abazze mu kitambiro ky'olwaliro ekitambiro mu kiti wabula nazze kulaba bantu kyaba abalina laavu eri nakyo entuufu etali ya bukuusa kubanga batusuubiza okulaga omukwano so omukwano gwe balaze Bizonto ni musanyufu era ndi mumativu nti bannayuganda muli wamu naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira Bizonto muba muwagidde nze mba mpagiddemu okama bawo omukisa sebo tukwanirizaako nnyo kale sebo kimanyi oyisemo bingi okutuuka ku lunaku luno ebyaddala naye onosooka omugyewo tugende mu maaso mugyewo obaali bulina obubaka bw'oyagala omulwa kuba tukulabya akufuuwa n'akasente afuuya akasente muganda wange ali omu kuba afuuye yadde afuuye zisembayo obutono naye afuuye ekyamazima tutambula mu bulamu ne tusinkana abantu ne tubeerako nabo ekiseera olumu Katonda naye gwe nabadde njogera naye eggulo ne mugamba nti Katonda akola kalenda z'abantu ng'amugambye nti munsoogera okutambula ensi 10 na bwe ziti ne bw'oba okyetadde mu 20 nze siri zitambula oba oteekeddwa zitambula tosobola kwesalirawo nti nja kufiira ku myaka 22 Katonda yasalawo nti ojja gifiirako oba nedda bw'oba oli wakufiira ku 9 ne bwewetuga emirundi 3 omugwa gukutuka n'ogwa Katonda yasalawo so baganda bange bano nzikiriza ndi Mukama yampa omukisa n'entambulako nabo kuffe nabo tewali yasalawo kwawukana kwa munne Katonda yatuusa ekiseera kye era Katonda alina enteekateeka ze ez'ekyo yamanyi nti baawukanye mu bbiri bwe guti bwe bali bakuddingana baliddingana mu bbiri bwe guti oba tebaliddingana tosobola kisalawo so nsanyuse nnyo nga mulabye mu audience nabadde simusuubira lwa nsonga nti ate ye saamuyita lwaki saamuyita namulowoozaako naye saamuyita kubanga munne yali mu lockdown yamusibirayo ekasanda kasannamanya nti oba oli awo baamusibirayo naye nga kati bwe ndeeta omu nja kuba nerabisizza abantu tebajja kimanya n'oli omulala Tobi ate ye ng'asituse kuzoganya naye nga kati awo enziramu ebyo abyesonyiyo ensinga naye neebaza nnyo ssebo webale nnyo bali ddala tofisizaawo kadde n'obutufu wakasente sente ennaku zino tekyasanya omukulu abadde alina waali eyagamba nti endongo tegenda kubeerayo mugamba nti ebaddeyo mugamba nti ebaddeyo waddembe nnyo okwetoloola emanju w'enjuye bwe wabaawo omunyaanya yeetuge waliyo kasheya ke kasheya ke tujja kukamuwa senga afuna ekizibu nga wakawooshi tujja twala emmotoka zaffe bazooze afune sente aliwa abadde alina wasolooza ekaawe abadde na wasolooza ekaawe bafaani baffe bano era bantu balamu nnyo mbadde mbasuubira otukuba kubanga tazze babadde bamwesunga n'essanyu lingi okumuwa kuhaaga n'okumutereereza microphone simanyi nsonga emuganye kujja naye nga embeera tugiyiseemu njagala tuyiseeko mu budde bwa ennaku lumubiri n'olunaku olwaleero n'essaawa ezidirire nga twegenda tuuka tuyiseemu ki Mukama wange ow'ekitiibwa ebyawo biwanvu nnyo oyinza otasobola bitegeera kati batugaye mbadde baganye ani ebyo ngenda bikugamba nze muganda wange era kikoze bulungi kigamba nti mbu lwakuba ennaku enkuttekuttemu nti ate bannaffe betwakoze nabo bagaye bafunidde ddala ddala abantu teri muntu baaba aliyo
Ekyumali yatukitereeze wano wennyini Eh? teri muntu baba Kati bannayuganda restrictions zonna nga zigenda show yaffe zibaddewo ne tuzigondera. ngaki Eh? zibadde ngaki Ezimu ku restrictions za butabyogera eri mawulire. Kati emungi kuwadde. N'olwekyo emba ngikuwadde oba onoonyaki. twebaza abantu ku show webaze ba comedian Yes, twagala kwebaza bakomediani bannaffe mutubeereddewo nnyo, abayimbi mutubeereddewo nnyo era mutuwoze naffe tujja kujja tukolere ddala eddakiika zennyini ze mukoledde ewaffe, tetujja kukolera ssaawa mukoledde ezo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasobodde okuteekamu akasente. Omuntu akutte sente n'ajja mu nsawo n'ateekamu transport n'ajja n'asasula ku mulyango n'atuula n'alaba ekivulu kyo abakuwadde kinene nnyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abawagizi baffe twebaza nnyo, twebaliza ddala. Kyokka era tubasaba mugende maaso n'okutuwagira si ffekka n'abantu bonna bakola content. Ne Biniman mugendeeyo kati. kasitende ewedde bagende wa Biniman tewali buzibu kyekituufu kyolina okutuyanze tuyanze nnyo tuyanze. sebo abasimba bebaze sinna gaddayo